nze nakula ekikyamu nenzimba wakyamu era nsaba ekintu ekyo kimenya naye nsaba bansubye ku kintu ekyo ekyokubeera abantu ababiri mu nyumba enazimba kibi nnyo omwana owokubiri yagenze waabwe leero ku makya omwana bakuweza okula nomuzeeyo mu keesi ekintu kibi nnyo nsaba bannange munsaasire munsonyiwe ku kintu ekyo. Gibadde Miranga Nakwazirana ku kyalo Kivuluba nga kino kisangibwa mu town council y'e Nakifuma Naggalama mu district y'e Mukono. Abakungubazi bwe badde baziika Brenda Kawichi Nakasolya, omu ku baafiiridde mu njega ya kasasiro eyabuutikidde abantu mu bitundu eby'ekiteezi nga bino byabaddewo ku Lwomukaaga olwa wiiki ewedde. Yayingira mu UMI since ng'obulamu bwe bwavaawa tusaako obakamwe. Omugenzi abadde mukozi mu ttendekero lya Uganda Management Institute ng'okusabira omwoyo gw'omugenzi kukulembeddwamu Father Semaganda Stephen ng'ono yakiikiridde bwana mukulu w'e Nansana ng'ono atadde akazito ku bakulembeze abateefiirayo naddala ku nsonga eno ey'akasasireze ng'eyogerwako nti wabulabe nnyo eri abantu abalinaanyeewo. Ffe tulina abakulembeze batambulira mu bitiibwa na konvoyi ya motoka 2 bookya mafuta naye ki kye bakoleredde eggwanga? Buli atuukayo yeerowoozaako yekka nebeera nti Uganda yafuuka y'abamu. Buli atuuka eri moto yaffe baagikyusa for God and my country neefuuka for God and my stomach. Okuziika kuno kwetabiddwako ne Commissioner wa Paalamenti era nga mbaka wa Nnyendo Omukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba ng'ono ategeezezza nti kano kaabadde kabenje ng'obulala wabula nga kaabaddemu n'obulagajjavu okuva mu bakulembeze kuba bazze babalabula ku kasasiro ono nti wakutta abantu. Lessons nnene eziva mu kino ekibaddewo ekiteezi. Eggwanga lyaffe si ggwanga tto. Nandibadde lya myaka 62. Singa eggwanga Uganda yali muvubuka avubuse osobola omuwa muwalawo ekyo nkibalekedde. Yo omubaka wa Busiro East Medad Lubega Seggona era nga yali bestman ku mbaga y'omugenzi asabye abantu okukolera ennyo ensinga abatagenda kugivaamu wabula okusinga bakolerera ennyo eggulu ng'abagenda okugendayo enkya. Kisaanidde tubikozese bulungi nga twagalana ne bannaffe era nga tukola ebyo ebitujjukirwako. Bannaffe Abaisiraamu bagamba nti kolerera ensi ng'atali givaako okolerera eggulu ng'agenda enkya kubanga obulamu bwaffe obusinga bujja kubeera eyo kuba ewaffe gye twava. Ye Dr. Kawichi nga yibbawo omugenzi ng'ali wamu n'abaana be baasimattuse enjega eno annyonnyodde engeri gye yatobyemu okunoonya weetiiyo okusobola okuyiikula kasasiro yabadde abuutikidde mukyala we ng'ono yafudde n'omukozi waabwe era ne yeetondera bazadde ba mukyala we olw'okulemeza mukyala we mu nnyumba erinaanye kasasiro. Era ne ŋŋamba nti nze nakula ekikyamu nenzimba wakyamu era nsaba ekintu ekyo kimenya naye nsaba bansubye ku kintu ekyo ekyokubeera abantu ababiri mu nyumba enazimba kibi nnyo omwana owokubiri yagenze waabwe leero ku makya omwana bakuweza okula nomuzeeyo mu keesi ekintu kibi nnyo nsaba bannange munsaasire munsonyiwe ku kintu ekyo. Baba Oluganda bavumidde ekyabakulembeze okwesulirayo ogwa Nagamba ku bulamu bw'abantu ng'oluvannyuma Dr. Kawichi n'abooluganda bakulembeddemu abakungubazi ne baganzika ebimuli ku ssanduko y'omugenzi wakati mu Miranga n'okwaziirana ng'omugenzi atwaliddwa mu nju ye ey'olubeerera ku biggya bya bajjajjaabe. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.